Omulungi ow'okumutala guno natera njala okukwanirizaako nga twolekera ekitundu ekigenda okuba eky'omwenda era nga kyekisembayo mu love story ya sister. Channel eno kubeerako love stories. Brother yampeereza akameseji nanga asozi abaana bagambe nti love story yange jja konze okay naye nga nkubaza okuba nga otambula nange. Tugenda mu kitundu kino era nga kyekisembayo. Olunaku lw'enkya abajjukira Batamuliza Joy. Love story ya Batamuliza Joy bali bagiyita batya? Nayo njala mulekanga homework mu comment section tubuulire bw'obojjukira love story ya Joy Batamuliza eriko title ki abataafuna mukisa kugiraba bagirabe kati then tugende ku kiriwo kati. Enkya tugenda kubeera ne Batamuliza Joy. Ensi eno waliwo akayimba ka Henry Mayanja ensi ndaba ndabe. Njagala okutandika n'ekiggula luggi. Tutunuulira ebintu bitaano. Ebintu bino ebitaano butwa mu relationship. Naye kubamu biba byafuuka nnomo. Aze nga ngoberera okuva lwe twatandikira ku kyasooka kuba leero tugenda ku kyakutaano if I'm not mistaken. Tugenda ku kyakutaano. Ojja kukizuula nti abantu babiri mu relationship, the boyfriend and the girlfriend or the husband and the wife, abantu bano omu kaba kafuuka katwa. Ate ng'oba oyagala oba toyagala akatwa nga mwenna mugenda kalo zaako. Naye ate oludda olumu lutera okuba nga lulaba nti ekyo kiri nnomo. Kyenavudde ngamba twala tutunulira ebintu bitaano eby'obutwa mu relationship naye ng'abamu oba nga twabifuula nnomo. Mu kubifuula nnomo tekitegeeza nti kiri okke. Kaba katwa naye nga tetumanyi nti katwa. Tubirabanga ebiri nnomo ng'akatwa kakula ng'akatwa kayongera okuba akomutawaana. Olwaleero njagala okwogera ku katwa ak'okubeera mu relationship n'omuntu ne weerabira ekyakwagaza. Ivan nina ke nalabye ani njala twogere ku katwa ak'okubeera mu relationship ne weerabira ekyakwagaza. Kino kiri ku njuyi zombi. Sister Barbara musawo ab'Ebungereza bandabire. Abantu bwe tubasisinkana oba bwe batusisinkana balina ekyo kye tubalabamu. Tulina ebyo bye tubasangako ne tubyagala. Olwaleero bwe nkubuuza kiki ekyabaawo relationship yammwe eyatandika nga gubasaza mu kabu gayi takola nsobi omuwala takola nsobi buli nsi yo yonna ng'ogiraba mu muntu oyo omu kiki ekyabaawo? Ojja kunoonyereza nti waliwo akatwa akaabayingiramu mu relationship yammwe. Omu ku mmwe yatandika mpola mpola okwerabira ekyamwagaza. Kigenda okunzika nga relationship abantu bagirimu babiri naye nga buli omu alabika agwana okujjukiza munne kiyamwagalako. Ng'abantu bakyuka completely. Ntandike n'abakyala, ntandike n'abaami, kantandike n'abaana ab'obuwala. Omusajja oyo mu kubanga akukwana wafangayo nnyo. Era wano wenjagala okunzikira bwe naabunzika ojja wongera okukizuula nti abantu abalowooza nti relationship zifa kuva ku baami nti eyo nsobi. So ate n'abantu abalowooza nti relationship zifa okuva ku bakyala eyo nayo nsobi. Ffenna tuvaako relationship okufa. Nkiddemu. Nze naawe, nze mwami mulenzi, oli mukyala muwala, ffenna tuvunaanyizibwa ku relationships zaffe okufa. Tutandike. Mwana muwala, Gayo bwe yali akukwana ne bwe wabanga ogenda okusisinkana naye, leave alone kano akantu kasooka okukulengerako ng'obigula, wali ku mbaga nga gwe owerekedde, wali omu ku ba maids oba gwe wali metron, oyina engeri gye wanyumira mu lugoye ng'omusajja agamba nti weyitemina tebabanga bakoze ensobi. Oli alinga ayambadde gawuni yono ng'olaba kuliku ateekeddwa okubanga ye mugole kubanga yasukka. Kati ebyo biveeko, ezo ze tuyita
hukezi omuntu kyasooka okukubako oli obuliza eddoboozi ly'omuwala n'okyuka oti n'omagalala noga kati olumu ogenda okukyuka okumala otunuulira abadde ayogera noga maama okuggyako ngono bwe tunaabeera mu relationship n'amwagala mu audio tekikubangako omwewano bunjogera ne mulowooza nti ntema mugambo tekikubangako n'owulira omuntu n'omwagala mu audio bannange nga bwe luba luyimba nga hiti munnange omuntu oyo y'omu bw'agenda n'akola video kyentegeeza n'akola video call oba ne musisinkana mu muntu waliwo musisinkana muba muvudde mu audio ne musisinkana mu video n'ogamba mukwano kansigale nga kukuwuliriza buwuliriza kibeera ku bakyala n'abaami bano abakolanga online dating tosesenganangako muntu n'ojjako essimu n'omulenge n'agamba ali ku Javazi n'okakasa nti gwe omusookawo oba yakusookawo kati olishiwa nti gwe gy'osooka omulaba tomulangako n'ojjako essimu n'ogenda n'omublocking oba n'omublacklistinga. Kale nno byenjogera bye bibeera ku baana b'abantu tuddeyo wali ng'ovudde ku ebyo bye tusooka okusikirizibwa ng'olabye ku muntu ebisookera ddala ngamba ebisooka ebyo bikusika okujja okunoonya kubanga bino ebikusika si bye biyimirizaawo relationship yammwe si bye biyimirizaawo obufumbo no buba bunyeebwa obukusika ovumbule ozuula omuntu ono ng'ovuddeko endabika ye ovudde ku accent gy'ayina eri omuntu asobola okwagala omuntu ng'ayogera oluzungu waliwo abaana abo buwala akwata microphone gaye akwata microphone n'ayogera oluzungu nga wow ozuula luvannyuma nti ekyamaanyi ky'ayina mu bulamu bwe luzungu ate nga tebalulya n'oleka awo eyo yiveeko omuntu ono ogenda okumusisinkana gaye akwadde ka request ogenda okuna mu bifaananyi bye bwoti nga ng'ayina bw'alabika ng'aliika bw'omulaba bw'oti ng'ogamba ono nja mulya ate okulya okw'olubeerera kakati mugenda musisinkana ensinkano ez'enjawulo akwerekerako ku mukolo akuwerekerako omuwerekerako kati nagambye nti ndandika n'abaana b'abawala eri ebadde ennyanja tutegeere eno first impression bino ebisooka bye tulaba ne bitusuka ku bantu kati ebyo tubivuddeko kubanga tebikuuma tebinyimirizaawo mukwano kyankomeredde tuli ku bino ebiyimiriza ebikulu ddala omulenzi oyo nga bw'omulaba yakwagalako one engeri gy'okwatamu ebintu byo engeri gye weetwalamu yasooka nalaba obulungi kati agenda okutuka ku oli muwala wakwegendereza oli muwala amanyi okwefuga oli muwala afaayo abantu kye bakutwalako nogamba ndi mu bantu wano tuli mu bantu nedalina tujja byogerako nayagala engeri gy'oli ow'obuvunaanyizibwa bannange bwe yakukyazaako ewuwe wakyala nessenga oba wakyala we kumanyi mbwedda bakyalanga bannassenga tomukozesa ebyambyone whatever kyonna ekyabaawo naye yakyalako ewuwo akabanga ke yamalako ewuwo omuwala nga muyonjo omuwala olinga oyinza okwebuuza avadde mu buliri n'agenda n'asenya omuwala ku makya mugenda okwetunuulira mu buliri bwe muti mwefeesinge omuwala ng'ali fresh nga bwe yayingidde obuliri noga wait a minute omuwala nga yeefaako omuwala nga muyonjo omuwala bwe kuba kufumba ng'afumba bulungi omuwala ng'akuyonja mulimu engoye zo ziyasooka najjamu nagamba mukwano ng'olinange zino engoye tezijja kukola bannange ng'otusobedde ffenna mikwano gya boyfriend wo nga tugamba mukama omuwala oyo alina batoobe azifu nti kiba kya bonna naye nga bawulira baagala okulaba waakiri abamu bawummula bakwanye mukwano gwe kubanga balina kiri nti birds of the same what bawunzika bakwanye ku batoobe
oba bakulu be kubanga yali muwalanga wallahi talekeka ne bakuwasa embaga yali ya kitiibwa ogijjukira ane munugi yali ogijjukira weerabira ekyakwagaza bebi bw'omala okufumbirwa n'olengejjanga yakasibira embaale kwegamba n'ojjayo kiri ekyokubeera comfortable ennyo kyentegeeza ne weerabira ekyakwagaza. Mwali mulabyeko ababaka betulonda mulonda omubaka okusinzira ku byabalaze ne mugamba ono ye mubaka nga ddala ye mubaka okulonda kuggwa firimu neva ku nnyanja n'etandika mu bitiibwa bannanga omusajja oli bwe yali nga anoonya akalulu ng'aziika nga basanga booza amasowaani ku mizigo ng'aboolezaako bw'asanga abagogola emyala nga abagogolerako bw'akyala ku ssomero ayingirako mu kiraasi n'akwata ku nnoni bw'agenda mu ddwaliro akwata ne ku mpeke ssebo najja nga akwatiddeko omusawo bannango bw'ajja mu kereziya bwe yajja ku muzikiti mu biseera bya Idi bannaali olina ogamba nti kale oli omubaka aliyo tugenda kumuwanulayo ono yagwanayo bannange bwe yamala okuyingirayo nayingira palamenti neyeerabira ekyamulonza okiwulidde neyeerabira ekyamulonza era njagala mbabuulire ababaka abasinga kyovulaba eriyo ebitundu nga byo bigamba nti ffe tukulonda ate ekisanja kikumala okubanga tukugezesa ngagamba nga bamujjako temubamanyiyo ne mu relationship ennaku erimu oba okusomozebwa okuli mu bufumbo kwe kuba nti oba tokyamala gakifuluma nabagamba omulyango oguyingira obufumbo oba oguyingira serious relationship mugazi bwe guti naye omulyango ogufuluma gwina engeri gye gufunda relationship ogwa gyeyingizaamu tewakonsultinga bangi nnyo ng'ogiyingira watwala mutwe gwo bakumatiza bakutokota n'owulira nga bwe kiba kikeka bakuluka ne bakuteekako n'ensani oh my bw'otuuka okufuluma poliisi nebeera involved poliisi eri involved ekika kyo n'ekika ky'omusajja bonna ne bakuŋŋaana tuba tuli awo nga ba obbies ne ba oggies ensonga baziyingiddemu n'egyokolera ku akeedi nabo ng'ensonga batula obufofofu baagala okukutaasa ekibabo wakiyingiro olaba omulyango bwe gufunze kooti teyingiddeewo empapula tezivuddeeyo relationship ploti 5 ku 10 ezibadde ku milioni 15 twasaze ebbeeyi ne zidda ku milioni 10 ez'ensimbi za Uganda ate nga kuliko ekyapa from 15 million to 10M 5 ku 10 nenga milioni 10 kuliko n'ekyapa kwesa omukisa ogwo ng'ogenda ku screen wano olabe enamba Madam Nancha Beatrice the beautiful Nancha abe nga akubuulira mulabe bwe mukigusa omwaka gugweko nga mu nkwawa olinamu ekyapa kyo 5 ku 10 milioni 10 ku estate yaffe y'ekiwawu ku Lwemityana Mercy Quality Beddings Nansa na ku Mastowa opposite stage y'ekibandonga wakava ku Shell petrol station beddings twogera ku byamu kisenge birungi byoyagala byonna kati muliwo bano abaagala okugolola n'ogololera ku dining n'ogololera ku buliri oyingira obuliri passing ayatuddeko kakati wagala kugamba nti ate awo nawo tuveewo gula kogololera kukakugololera byonna ojja bisanga mu bannaffe aba Mercy Quality Beddings ku screen enamba za Madam Mercy mwogerezeganya kuweereza ebifaananyi kyosiimye bakitikke osasule nga kimaze okutukako nga n'okukiraba okiraba Aisha Najemba Furniture Mart Ebanda opposite Nabisunsa Girls mu bya furniture Kiria Walla ojja banga obisangawo ebirungi ate nga bigulikako mwogerezeganya osobola okusasula omundi gumu osobola okusasula ku kibanja mpola ate nga promotion naye weeri omwaka guno nga guggwako siima ekibajja ekisasule bakitikke bakitwale w'okyagala ku bwerere ku screen enamba za mama Aisha Najemba mwogerezeganya kuweereza ebifaananyi siima kyoyagala ekibajja ekyo ekintu kibeere nga kitambula malidadi sana wayingira obufumbo wayingira relationship kati ne musetolinga muli wamu omusajja yeewuunya bwewuunya eno ffe tumubuuza nti wayi wasuze wuwo ffe abaakulaba ffe tumubuuza nti wayi wasuze wuwo
wasuzeewa nti lwaki laba essaati laba ekitogi enviiri temubalabangako abasajja nga yakayingira relationship kubanga yayingizaawo ejjuguli lyewaka ng'agenda okujja enkeera gye mukolera eri mu customer care gye mukolera mu production omuyaye ng'aba mu parkingira ejjuyisa balinga abaparkingira owadde care buno obwa baby ng'abakupakingidde bati buli omu n'abanne wabula oliko omukazi ffe tumukubira n'omukazi webali ofumbye ennyo nnyabo kati enkyandoza tulye katogo nga batandika no suggesting kubanga omukyale kakati batandika okukulaba nga oli ozunga mu butonninnyira agamba why tewasuze waka tovaka tulina bye twakumanyirirako ebyongera okutukakasa nti oba ova waka eri mukazi wo mukazi wo gyali wallahi ng'ebintu birala weerabira ekyakwagaza weerabira kye baakwagalako bamikwano bino tebyawukana n'abasajja bye mubabeera muleppoka nabo nti omusajja balinga batutwala ng'ebyennyanja akufiidinga oli mu nnyanja asobole okukujjayo bw'amala okukujjayo n'akussa mu lyato nagate kati manki akufiidinga koki nga tebyawukana nnyo n'engeri banka gye zanguya ebintu ng'oggulawo akawunti ne bifuuka birala nnyo nga ojjayo akasenteko weerabira ekyakwagaza oli muntu mulala nnyo kakati abakyala abangu okureactinga wano wagambira kyogamba nava mu bbanga era ye yankyusa yani yamukyusa bwe mbanga njogera ku nsobi ya mukyala tuconcentratinge twetereze bwe mbanga njogera ku nsobi yaffe ng'abaami nga naffe tuteekayo amatu nga tuwuliriza bwe tunaabeeramu kunenengana ebyo bye tubeeramu tebyawukana na jjina nkoko ki ekyasooka olwo oluyombo enkayana n'okutuuka olwaleero tezigonja olwanga buli bamu baasibira gye baasibira giri eryasooka nkoko eyasooka buli bamu baasiba kakati bwe tuba tukugamba nti weerabire ekyakwagaza n'oyanguwa okubuuka n'otubakira nti yakyanjagala nga bwenjagala ogenda kuva ku mulamwa nakaggwa nalumaga kawagga agenda kukulema kubanga mutandise okwesojja yakola bwati singa teyakola bwati nange saalikoze bwati tuli mu kutunuuliranga ggwe nze siri mu kwogera na kapo ndi mu kwogera na mwana wa buwala bwe naaba njogera n'omwana w'obulenzi era nebyo bibeera birala weerabire ekyakwagaza ako katwa akali mu kukula mu relationship yo maama omwana ow'obuwala wafumbirwa naye omusajja nga tolandi bwalina toilet mu nnyumba maama nga bw'onaabanga awo sigende wala nja genda wala kyengezaako okutegeeza waliwo ebintu ebyo omuntu byekwagalako era wano wengambira abantu nti mu relationship zaffe twongere okuwa ekitiibwa okukola evaluation twekoleko audit nti sweetheart bwe twali twakatandika ng'obeera nange si wali muntu wakwambala bivuliya n'oyambala bimugirigi bikapiira byona olwaleero osanga omwana ow'obuwala tannaweza myaka 3 ali mu bufumbo nga bamusanga asiibye mu ggomesi gwe olaba nsanga mmange n'enkaane nga maama naawe nokakangule katufune ku butengitenyi maama na nosiiba mu ggomesi naye osanga omwana ow'obuwala ate ku kibuga kuno ng'asiibye mu ggomesi ali waka bw'owogolera ddala wogolera ddala oyambala bulungi ng'ogenda ku kyaki ng'ogenda ku mulimu kubanga oyagala bakasitoma bwe baba bakulabe nga wamma ogwana okugulikako si kugulanga gwe kubanga olina products z'otunda eziri mu dduuka betwogerako naye oyagala oli ayinza okugamba nti omuntu azze mu dduuka lyange ng'azze kutwala kizigo oba azze kugula kasimu oba
phone jacket ate nze anjagaza kyatwale jacket yesimu agende naye mukwano afaayo nnyo ne kwani amuguza jacket olaba bwakifaako afaayo nnyo ku ngeri gy'oyogera naye waliwo client gwe wamanyira waliwo client gwe weerabira ensonga ezaamuleeta ku dduuka lyo ye boyfriend we ye girlfriend we wallahi weerabira ebyakwagaza kati okomplaininga omusajja simutegeera yeyasooka obutakutegeera wamusobera agamba nti ate kati bwe namala okumwasa ani yamukolamu kopi ate ne batwala origino alina kopi kyova olaba agenda azunga mutala ku mutala anoonya origino ye eriruddawa oleppoka n'omusajja bwakutunulira tayagala nnyo kikulaga nti si gw'oli ate noyagezaako kukigamba watabuka newetikka enju agenda azunga kyalo ku kyalo omugoba ku gundi kati bwamugoba nendowooza ono kubanga ate ono singa si origino nga ndina kopi ate kakati ndowooza yono wange kati n'omugoba ku nalumansi neyeesonyiwa nalumansi naga nti kati kireko ono yorigino nadde waka aba yakatuulawo omwezi n'omukonfusinga nga wallahi oyawukana gwe yakwana njagala kutegeeza ku bannaffe abaddembero Properties and Associates bakugamba nti omwaka guno nga gugwako tulina promotion eya estate ey'ekiwawu ebadde ku $15,000,000 ne tugisala omwaka gugweko ng'ogusiza ensonga yo eri ku $50,000 ku 1,000 owulira $10,000 eri ku $50,000 ku 1,000 nga n'ekyapa Kiwawu estate ku Lwemityana from 15M to 10M 5 ku 1,000 ku $10,000,000 nga n'ekyapa okirina ku screen enamba za Dembe yogera bango yogera ne Madam Nancha Beatrice mukutula ekintu ekyo olaba omwaka bagugwako ng'ekyapa kikuli mu nkwawa Mercy Quality Beddings abasangwe Nansa na ku store opposite stage ey'ekyebando bakugamba nti sweet ebyomu kisenge waka yenna abawaali oyagala bed cover oyagala duvet oyagala blankets oyagala masuka pillowcases pillow mosquito nets nga zeziri ezaalagirwa ensiri nazo ziba zeebuuza nti abaamu no baalagawa temuconfusing ansiri kubageya ensiri ejja okuyimirira ku katimba eti negamba ginnewayo nti owaayi bano nga bali bulala gw'omusaayi balina kamuyina engeri gye mugenze musiba obututtwa ku neti bututtwa sente gwozikola kati ogenda kukola otya munnaffe nga osula awantu awo okwetetenkanya bwe kutyo ofuna amaanyi agagenda enkya okuyingira ekibuga oba okuyingira duniya oba ng'onoonya ssente so sula awantu awakuwa emirembe ng'oba n'ebyomulembe okuva mu bannaffe aba Mercy Quality Beddings enansana ku screen enamba za Madam Mercy ojja kubanga ozifuna bulungi mujja kubanga mwogerezeganya kuweereza ebifaananyi bw'osiima batika ekintu kye bakireete wooli oba ng'osasula ng'okifunyeeko be bannaffe aba Mercy Quality Beddings so nga ate Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Gauzi furniture ow'omulembe oba ku kituufu olaba ku screen nga biyitingana furniture go weetaaga yenna Aisha Najemba amulina tugamba nti yogera naye akuweereza ebifaananyi siima kyosiima sasula omwaka nga tegunnaggwako bakikutikkire bakireete wookyagala nga tosasudde wadde 10,000 mukwano ku screen y'ennamba eya mama Aisha Najemba okuva mu Aisha Najemba Furniture Mart Banda abaana ab'obulenzi abaana ab'obulenzi omuwala akwewuunya bwe yalinga mukyekwana n'omukubira essimu n'omubuuza babe how are you nagamba I am not fine n'omubuuza lwaki nagamba ndi mulwadde wagamba kankuddire oddamu omukubira yakoleranga ku Wakazausi wakoleranga eri wakisekka wavuganga emmotoka walinyanga boda ogenda okuddamu omukubiranga omugamba ndi wano nyambuka madaala I want to see you yatugende mu ddwaliro bannange ng'ofaayo omuwala yasooka n'akuzalawa omanyi tewali tokubanyata abasajja ate tetutera nnyo okuba mu ndabika era wali olimulukanga baana ayina engeri gyeri okulaba wina oyambala agasaati oyina engeri gye wuyambala nga totegerekeka kugamba nga yakakulaba nga
Uyina ekiwagunaga kati ono agenda kumba ebbanga naye waliwo obuntu obwo bwe yakwagalako. Okumanya yeewuunya yalina principles ze nti nze nalumaga Kawagga ne bwajja nga alina ki Kawagga nga mumpi talina gyandaza, nze omusajja nga mutono talina nga bwe yalinga abikugambye. Mukwano wamumenyesa endagaano y'omutima gwe olw'engeri gye wali ofaayo n'agamba wait a minute, so nalowooza nti height y'omuntu kyekikulu. Nedda n'atuuza omutima gwe mu lukiiko olw'embagirawo nedda wamejalinga mu biri mayina bino byebiri meja. See how the guy is caring. Wakana n'emikwano gyo nga bakugamba nti mukwano omusajja akwagala, omusajja akufaako, weesibye ku height. Tolaba tomutunuulira mu bumpi, mutunuulire mu buwanvu obuli mu kufaayo kwe, mu kufaayo tumulabanga American height. Amazima amatuufu nga bikusobera. Wali naye nno omulenzi omulala yali akwana kubanga oli muwala mulungi, ono si yekka yali akwana. Hasi yali akwana yekka. Nga tugamba nti katunulya gundi ali mu height yennyini gy'oyagala, lwaki okyamuganye? Lwaki tomufumbirwa? Yes, alina height naye ate tafaayo. Kati ogenda okusanga omwana omulenzi kwegamba omwana omuwala yakwagala engeri gye wali ofaayo, engeri gye yakukabiranga nga olumu teyeetaaga nakubanga omuwa ssente naye kumuwa amatu n'omuwuliriza. Omuwala n'awa amatu. Basooka walina musirikale, kati omusirikale maama nnyabwe yagenda okuzuula nga ate abasajja bonna mu nsi basufu naye ng'abasirikale basufu. Wena discipline. Yabanga amanyi nti muli babbogo, kimu bibiri mpi, kimu bibiri ojeyo mundu kumukubya saluti. Yalowooza ogenda kumuyisa bya kinnamagye. Sweetheart wamusurprisinga nga si bw'oli. Kati akutunuulira agamba nti wallahi toli oli, weerabira ebyakwagaza. Akasente bw'anaaba anaakuggyako ssente ateeka okukubikira, ate akubikira omuntu wa nsonga, ate bwe weegaganula ennyo n'omugamba nti kwata guno omutwalo gwe gukutwala, endala nja zikuweereza. Kyava yeemululamu n'agenda ewa mukwano gwe mu saluuni. Kati bwakubira amasimu nga towoleza ssente tumaze okusiika njagala kudda, n'olyoka omuweereza emitwalo 47 ate ng'ewaabwe yibanda. Kale yakulimbye naye akasente kati alina kulimba ate era tovaako kali akatuufu. Akasente omukazi agamba nti akasente ke wamuwanga luli ate kati Mukama yabasitula, kati ofuna n'okusingawo. Ate akaana mulina kamu ate naye akwasizaako kubanga agula requirements. Naye agamba nti akasente akutundulako katundule ate byebimbi ku byali bikuwagaza nga tolina gaamu mu ngalo oba gaamu yavaawa takutegeera. Weerabira ekyakwagaza. Omuntu eyavumanga ku girlfriend eyamulabanga mu kamwa yamusoozanga wamwambaliranga. Wava mu kwambaliranga abanyiiza girlfriend wo n'okubagana n'abo abaalinga bamanyira girlfriend wo, wava mu kubambalira kati oyambalira ye kennyini. Anti gwe wamukuulamu n'erinnyo ng'omukuba. Weerabira ekyakwagaza. Wali oli protective nga kuggwa amanyi security tight. Olwayingira ekikomera kyo kati ate ebintu byakyuka, kati ate gwe mutujju. Yali atyanga beebweru kakati ekizibu kiri ntaano. Okuba oli olina ne safe house ka safe room, ka safe house within your house gy'omuteeka eyo n'omusiba. Ye tomanyi nti olumu omanyi okumuteekako kafyu asusse. Tekako envumbo nga tajja kukwata ku ssente eyo. Bannanga oli musumbuyi, oli mutulugunyi, weerabira ekyakwagaza. Bye njogedde nzikiriza nti abasajja bangi bakkiriza nti abaana ab'obuwala beerabidde ekyabaagaza.
n'abaana ab'obuwala bangi ku byenjogedde bagamba n'essozi wallahi mwerabire kye twabaagalako singa mukyakijjukira singa tetuneneŋŋana maama essimu yabeeranga wali kakati essimu yo eriko geeti 8 buli app erina password ate yaayo tekiri nti bw'ategeera password emu zonna azitegedde weerabire ekyakwagaza wali transparent ebyo bye bitutawanya mu relationships zaffe mu marriage zaffe omusajja agamba omukazi yeerabire ate kambabuulire the biggest number of couples abasinga nkiŋŋaŋŋa the biggest number beerabire ekyabaagaza twerabire ekyatwagaza katugende mu love story kitundu kyekisemba erinnya eryange nze Sozimo mwala wewaka ng'amanyi ku luzungu nga mbuuza kiki konze nfiiriddwa brother wange ne bamubuuza brother wo konze ye ne bansaba ne bangamba leka twaye ku kifaananyi ne mbawo ekifaananyi babimpeerezaako so naye mbaali babitadde ku Facebook nakola ki ne bangamba oddeyoko e Uganda ogende so nga tuli olunaku lwe balina oziika nga sobola kuddayo Uganda ne bagamba tukireke esitasobola kudda Uganda kuziika tenze bwe najja sajjira like sajja nga ndi wa contract direct najja nga ndi wa house office so nga process enaba nnene ate nga tugenda kubagamba nti temuziika muninde gwe ngaani era nga gwani nga tekisoboka nensooka neekuniza abantu bange seekuniza essaawa eyo bambikira nga baali baagala ekintu kimu nga bakitegeera bonna nti nazaala bikiri nina omwana kale nga beesongolaba ku mwana wange biki nga singa olwedde omwana wange yali yamulabako yazaala omwana omulungi yenayina yamalayo ti bana omwana wange yafaanana kitaawe n'amumalayo fotokopi yakubiri kino si kya 5 kiri awo so bambi kati nga bali bagezaako bankeme bagambe nze muntu alina emputtu naye simanyi emputtu yange gyentwala simanyi oba nampisa mbi so simanyi ku byombi so saayogera saawa eyo nembeerawo ne baziika omuntu waabwe ne babuuza wali alina omwana mbu nti nga terabika so nga naye talina gwe yali agambye naye nga waliwo yali bobo ku brother we ne sister we abaali bamanyi nti nno twalinga tweyagala naye tebakiwanga budde bantu bange nga mbeerawo mwezi ng'ogwo guggwako ogw'omusanvu tuli mu 2023 mwennyini mwe natambulira naye mwe nfunidde n'emiswiba n'ogw'omusanvu ogwo jjukira afa gwa 6 gw'omusanvu ogwo embeera n'entabukira sajja nga nannumbanga oluusi nga like agira mu busungu oluusi nakozesa oluusi n'ayagala like nga alinga yagala okutta najja nga mu bintu nga bintiisa nga like amanyi okujjanga n'aŋŋamba njagala ku mwana mwe bantu bange ebintu byabanga bingi nga sina kyakola nempulira nga ate kati okugamba senga mpulira nakyo kinkaluubirira nempulira nga kirinamu obuzibu bayirawe nakifunamu obuzibu naye nawulira nga ekintu kinzita n'enkogga kituufu n'enkogga nga ne bamadamu wange batandise okunti sirya sinywa just nga ndi awo nabagambye omuwalabu nga ntwala speed nga nyina stress njukire kati ne stress nkubira ddala omwana gyali simanyi ng'ekijenyeza mujjayo nga biri awo bingatta bantu bange naye lwaba lumu nawulira nfa ng'ebintu binzita nga muwala wasenga wange omu ennyo gwe nali nsinga okukwatagana nnyo naye ennyo nga ndi close nnyo naye nga naye ali close nnyo gyendi
ngamugamba omanyi ali Sweden, ngamugamba omanyi mukwano nina kyenjagala okugamba nga ngamba kiki naye nga mpulira ndi scared naye nga buli lunaku yambuuzangako buli lunaku ng'akubuuza emirundi nga gy'otayinza na kubala oli bulungi leero wafunye ekyokulya biki kale baali bamanyi nga ye musajja gwe bamanyi nti gwe nali nsoosa obbaako naye ng'ate nabiranga n'abasajja eyo yonna nga nkyasoma ebyeki nga naye bamanyi nti ono ye musajja gwe nasooka oba naye kuba gwe basooka like owulirako era ye yankubye embooko kati nga bamanyi kale kinkosezza naye munaye senga wange ng'akubuuza dde omusajja bwe yafa baatwala obuvunaanyizibwa ne baziika omukoddomi abamukoddomi abamwami bwekito kyonna kikiri kyekyo batwala obuvunaanyizibwa ne bagenda bulungi nnyo ne baziika omwami mu bitiibwa like baagula engoye baziyita engoye ze baziteeka mu muntu baagula amasuuka ne bagula olubugo ne bagula n'ekimuli ne bakimuteekako naye simanya babakigula nga bakigula mu kitiiki nga bakigula nti lwakuba nti kyaliwaani woono kati ndowooza bo bwe bakiragayo eri mukitegedde oba munfuna bakiragayo nga kubona omutabani wa senga wange mulamu wange oyo yalina abakazi bangi bamulogakokko ne bamwagala omutabulako omutwe naye oyo omulenzi yabeerawo nnyo taata w'omwana wange yabeerawo nnyo kwoyo omwana tegeeza oyo omwana wa senga wange yabeerawo nnyo ng'amulabirira ng'ate ye gw'ayagala nga ffenna abewaka tatwagala naye ng'ayagala nnyo oyo tingaera agamba nze njagala gundi yabanfaako so nga bali nnyo nga bamikwano nnyo so kati bagula ebyo ebintu nga bambi gundi tibambi bamuziika mu bitiibwa naye ng'ekituufu senga yali nga naye akimanyi naye ndowooza nga balinda bulinzi ekiva mu muwala nenguguba walayi naguguba naye nawulira nfa nga muwala wange mpulira nfa nga sirya sinywa ne mugamba nina kyenjagala okugamba njagala kibe kyama kibe wakati wange naawe ne mugamba gundi nsuubiza twalinanga endayiza zetwerayizangamu ebyo byebyo ebyama byaffe bitwerayizanga byasigalanga wakati wange naye era ebyo tulifa nabyo byetwakolanga naye ffekka babiri ebyo byo birisigala wakati wange naye so nga twemanyi nti nkuuma ebyama bye naye akuuma ebyange nenjagala mukyalingirako ku kyama kyange ne mugamba okimanyi nti gundi eyafudde ye taata w'omwana wange nekiwaawaala bantu mmwe nangamba wangi nangamba naye maama yangambye omanyi ate naye alinnyo open ewa senga ye mwana gwe walinga oyagala ogamba ekintu senga naye nga owulira senga omutidde senga wange mukamwe naye ate nga mwangu naye nga ye alina engeri gyamukwatamu n'akwanguyira kati nga ayogera nnyo ne maama we nga ne bannaye bampita kale bampita erya maama naye ebirala sijja byongerako bajja kuntegeera maama gundi nno yalaba natuuka neŋŋamba singa teyadduka kupaala naasi n'aguma n'abeera n'oyo omusajja kirisiko n'oyo omuvubuka n'ali mugaye tomuteeka kuno amutwale ewala gy'abamupangisiza gye baba babeera so n'atapaala nansi kati omwana wattu simanyi byaleko naye munange Katonda kye yaleeta yamutwala azunge n'ensi ng'amulaba nti tajja kuba naye nga kyali mulumye nnyo okuba ng'abantu bayagala bonna bafa ne bamulekawo atalina maama atalina taata ate n'omusajja gwe yandibadde ayagala amuleseewo Mukama kale yakireeta wadde kyali kibi naye
Mukama yakikola ekituufu, omwana n'atabeera na mwana munne. Naye oba omwana oyo waaneemuna ng'alabika omwana si waani si w'oyo, nga bwe beemulugunyamu n'ono yabiŋŋamba. Ne mugamba mukwano nno kyekyo ekituufu, n'aŋŋamba tetusobola. Ekyo ekintu olaba nti nno mu ntandikwa twesuubiza, ne nkugamba sigenda kukyogera. Ekyo ekisuubizo nkimenyeemu era nkisazizaamu, sisobola kukikola. Ekintu ekyo kibi nga muwulidde buli mbeera gye mpitamu. N'aŋŋamba olaba musajja oyo akyasobola okukozesa n'akutta n'okutta. Jjukira oli ku mawanga, tolya, tolina oli awo, so essaawa zino maama alina obbiyingiramu. Ne mugamba onzise. N'aŋŋamba oli sengaawo ate alinga maama wo taata wo, so tolina mukweka bintu bino, tulina obbimugamba. Ne mugamba nyamba mugambe, naye nze sigenda kwogera naye era ngenda kuggyako essimu yange. N'aŋŋamba ate lwaki ogijjako? Namugamba ekituufu ngenda kuggyako essimu yange, sirina ngeri ki gye ngenda tutandikamu na ssenga. N'aŋŋamba nze maama ngenda kwogera naye era talina bukambwe bwagenda teekawo, ekyazze kiba kyazze. Ne mugamba nedda. Ne twesiibula essaawa eyo nanzijjako, yatawana na kunsiibula, nanzijjako ndowooza n'agiwulugumya. Nze yange kye nakola nsooka nvaako online, ne boogera ndowooza bye baayogera bye saategeera. Mba ndi awo ku ssaawa nga 5 ez'ekiro nga nkubira direct, nga siri ku WhatsApp, nankubira direct. N'aŋŋamba genda ku WhatsApp. Ne mugamba sirina data, wifi baginzigyeko. N'aŋŋamba ogenda kukozesa data bameka mu kuteereko? Nze nedda bireke, kangende mbeegayirire. Nga nnimba saagala genda online, ngamba singa agenda kunvuma. Ne ŋŋenda ku WhatsApp, nampeereza message ze baali boogedde ne ssenga, like yamulikodinga. Nampeereza message ezo zampeereza banaye ssenga wange ng'obulumi bw'alina, obulumi bungi. Ssenga ng'alina obulumi, namugamba oba mufunire tiketi akomewo. Mwana wa nnyabo, mwana wattu, kati kali katya, ndowooza kagenda nagwa ekiddalu. Zaaluli yamugamba naagenda nagwa eddalu mu kiyumba, ng'ate ekituufu mumanyi nali ngenda kuwunga. Nze nali ntandise nga waya ezimu zitandise okugenda, nga mpulira tezikyaliko. Nga ssenga naye n'afunirawo stress, pressure ne zimukuba ez'amangu awo. N'aŋŋamba kati ssaawa zino maama mugambye, ate pressure zimukubye bukubi. Ssaawa zino ate ali mu ddwaliro. Tingakubamu akafaananyi ng'agamba, omwana wange, omwana wattu talina maama, talina kitaata. N'omwana wattu naye akule nga talina taata, kyenga ye stress nga pressure yamukuba lw'ekyo. Bwatyo neŋŋamba sigenda genda offline, kambeere online. N'engumu ssenga bwe yadda engulu, natandika okwogera. Ne mugamba, n'aŋŋamba okay, n'aŋŋamba toddamu kweraliikirira, tugenda bimaliriza buli kimu. N'aŋŋamba omwana aliwa, omulekawa? Ne munnyonnyola omwana gy'ali. Mugamba omwana ali wano ne wati ewa nnazaala wange, biki naye nsobola obba yiiya omwana oyo n'avaayo, najja n'agendako ewaabwe ng'obudde tebunnayita. Kuba nze nali ŋŋamba bwe ndiddira e Uganda ŋŋende nze mukenyini neetwalireyo omwana oyo, so nga simanyi nti nno oba ndibisobola oba siribisobola. Senga nga ŋŋamba omwana oyo tulina omumuggyayo. Bifo nga tetunnamuggyayo, ngenda kwesitula ŋŋende nga maama w'omulenzi akyaliyo. Ŋŋende neesitule ŋŋendeyo mugambe. Era wenakeereza enkokole, baziyita enkokole enkeera, n'agenda n'asanga maama w'omulenzi nga anaatera okuddayo. Nze agendanga leero ng'abuze alinaku nga 2 addeyo, yali abeera. N'amunnyonnyola naye abantu baali bakyaliwo.
Tiisa yali y'amaanyi ku kyalo kuba ye muvubuka eyalinga talina mpisambi, nga buli omu amutwala nga bw'ali, mukadde muvubuka nga buli omu amutwala nga bw'ali. So nga entiisa y'amaanyi nnyo kuba mbu nnyina teyasobola namuziikako. Puresha nga zaakubanga abantu bazirika bwe badde engulu, abasinga tebamuziika nako nga baazirikanga buzirisi. Kati nga maama we bamugamba nga bagamba Wangi, kati nga waliwo muganda w'oyo omulenzi gwe naliise mulamu wange, njukira yalinayo omwana gwe yazaalira mu senior 4 first born we, omwana muwala. Owange yalinga owokubiri, omwana wange yali myaka 2 nga ayinayo n'ow'emyezi 5 we yaleka. Omukazi we yali yawasa alina kibebi kya myezi 5, kati nga kyana kya bulenzi, so olumba olwo balwabizaawo. Kati mukubuuza nti omwana waliwo omwana nga tewali agira, ndowooza olumbe kwe kulwabizaawo. Kati singa bwe yagendayo okubategeeza nti no munnange ewange mulinayo omwana wammwe. Kati omukazi teyayogera bubi na ssenga Nazaala oyo, naye ku baganda b'omulenzi gwe twaliisemu olw'omu n'ayogera bubi ne ssenga, n'alaga nti mbu tulinga abaagala eby'obugagga. Ssenga n'abagamba omwana amumanyi emyaka gy'alina kinetta. Mulowooza singa oyo omwana abadde nga baagala bya bugagga singa teyajja dda? Nti yalibadde yajja kati nno musirike. Ssenga wange bwe mwokya waya nabagamba nze natwala ku bulalu bw'ewaffe. Ewaffe balalu naye nga babasanze nga bantu balamu, baba bantu balamu. Naye kasita okoona mu waya etali ntuufu, awo kabikkudde. So baagera ne bakoona mu waya etalina koonebwamu, n'ejaaminga, n'ayomba bubi nnyo, n'atambula n'avaayo. N'abagamba naye nali musindikidde ebifaananyi bya mutabani wange. Yakoma mulabako mugenda awo mulumbe ate ngaffe tuvaayo, so naaba nga taddanga mulaba musindikira ebifaananyi kubanga muwere naawe waabaali n'abiraga jjajjaawe. Omukazi yaddamu kuba mulanga n'agamba bannange omwana nga mukulu, omwana nga yamalayo kitaawe. Ati bano ne balowooza nti oba tubala bya bugagga, nze simanyi. Ne bagamba kati mulaba mwagala bajjeko n'omusika bamuwooli, simanyi biki. Omukazi ne boogera ebigambo. Gamba omukwano tetwagala badde 10 kyammwe, tetwagala just bali twagala mmanye omusaayi gwammwe. Singa n'atambula n'agenda n'abagamba yeefaaki wali kula alyeleeta, wali banga waawano. Mulowooza abadde akulidde ku ssente zammwe oba ku za muganda we? N'abuuza oyo omuwala, muganda we yeebaka ku nze oba gwe yeebakako tamumanyi? Kati nze temubimbuuza, mugende mubibuuze muganda wammwe gwe yeebakako, so teyeebaka ku nze. Singa n'atambula n'agenda. Tebe yagenda mbu ne bakola bawuka miitingi ekiro. Oyo omuwala ne bamunenya ne bamugamba tolina kwogera bwotyo, ate nga famire yaffe bagimanyi ya kitiibwa, balina ojjuwa ekitiibwa. Ne bagamba kati mwe mba mulaba bajje nga banoonya ebintu, babinoonye ku ki? Babinoonye ku ki? Omwana w'oyo myaka 2 n'emyezi tebatusabangako nga ku bintu wadde omugenzi. Ng'ate kati lwaki baba bamuleeta? Ekiminizi baagala kumanya omwana ekika kye kibe nga kimanyi nti wali tulinayo omwana. Mukitegedde nti kale enkeera babukeezesa nkokola nga banoonya ssenga, bagamba nti munnange batusonyiwe, simanya biki, simanya bino, simanya biri na bino, twabadde basobya kati munnange tebatusaako ku muzzukulu waffe tumulabeko. Abagamba munkwate empola omwana we naayagalira bajja muleeta, nange siikola ki?
siirina bulungi bulamu n'ebye mwaŋŋambye ebyammaze amaanyi. Ne maama omwana yanyiize amuna omutwe ku nnamba y'omuwala twogereko naye tumwetondere. Senga bagamba gwe mwagala okunoonya talina muno wikiminisi mulinde bw'anakkakkana ng'amugamba ng'aweereza omwana ng'ajja. Senga n'aŋŋamba ne mbalagirira munnange ne njiyo omusajja nno mujjukire wa limooti ekiyitibwa ku mwana oyo nga kirala muko mwana we amwagala mwana asitula laava eri annange omusajja ayagala omwana oyo bantu bange. Tupambana ne Nazala ayagala omwana wange era ayagala omwana wange ng'essaawa y'okugyayo omwana etuuse kugendako ewaabwe balina omulabako bantu bange nga bitabuka nga bali omusajja kale ono omusajja namunnyonnyola n'akitegera namufera mugamba omwana oyo agenda kulaba ku mama wange mulwadde simanya bino simanya biri simanya nemuferaafera n'ategeera so naye n'agambako nnyina ne nnyina n'atakkiriza ate nkeera senga n'agendayo ano n'omwana olutalo lwali eyo nga lusigula n'ebitooke olw'omwana senga wange alina emputu yagamba nze siva wano ng'omwana simuyina oba mweyambula oba mwekubawo wansi oba mukola ki nze ngenda n'omuzzukulu ekyo nanonye nkimanyi nabasibako omwana wange mumanyi ebbanga lye mwabuza omwana oyo mutaani we yabuza omwana wange agamba nnoze naye nga nze mbaddeyo nkola emize gyange senga nabagamba nabasiba omwana oyo mumanyi ebbanga lye yamubulizaamu manyi emyaka gye yalina saabasibaako omulowooza sobola basiba osobola bagulako omusango saa zino omwana wange ne mbagamba nti simanyi gyali mukazi paka we yagonda n'ata omwana naye yamuta yabagamba mwana oyo temumuzza wano kitegeera bagamba nti temumuzza wano n'agamba n'omusajja namugamba temumuzzanga wano omwana agenda bwatyo ng'agenda ewaffe ng'agendako ewaabwe olwatuuka ng'omwana yafaanana kitaawe nakunakuna ne bagamba nange omwana ono lwaki bambi temwatugambyeko ye munnange ngeri omusajja gy'ateebaka ku nze nga yeebaka ku muwala ate nange omuwala yakaŋŋamba bwe yalufuna n'adduka era yakaŋŋamba ate tagambye nanze alina munne gw'agambye ate munne yaŋŋambye so bwekityo bwe kibadde kityo omwana wange bamwanyiriza mu kika nga bakwata amannya ga kitawe gonna nga bagamubbulamu epputu mujjukire n'eri baamuwa amannya omwana eri baamubatiza nga simanyi nakumanya omwana nga baamubatiza laba neno we bagenda okwagala okuddamu mubatiza baamuwa amannya ne bagamba baali bagenda mubatiza ku lusooka lw'omwaka 2024 nga bayingira omwaka baali bagenda mubatiza like ne mbagamba gubeera bakyogera bata guba mwaka mupya lwaki kuba baali automatically twali tuguyingidde nga bagenda mubatiza enkeera ku 2024 nga lumu baali bagenda mubatiza naye nga ne baŋŋamba nti baba bamubatiza eri tebalina enosobola muddamu ne mbagamba bantu mmwe munninda omwana wange mujja mubatiza nga nkomyewo ne bakiwulira bwekityo ne bamuzaayo kaawo n'agenda n'alima ku kitaawe bwati waabwe ne baba nga bamumanyi eri balowooza waabwe omusajja afaayo mu buli ngeri yonna yonna omusajja buli lunaku twogera naye omwana we ye bulamu bwe kyokka omwana ataliwe baana mmwe kati simanyi kyakola omusajja ayagala omwana oyo omusajja omwana bw'alwala n'omusajja ne bamugamba nti omwana mulwadde omusajja abula gwa ddalo
musajja abula kwattalu ku omwana amusuza teyeebase abula ogenda yeebake yeewasenga. Omwana oyo mulwadde. Omwana wange essaawa zino ali wa ssenga wange era gy'abeera, naye balina ku ssente naye bali okuba bamanya omwana tebalina wadde buyambi bwe bamuwa, tebalina wadde mpozi bwe yali ng'avaayo ng'ava kulima ku kitaawe bakwata $1,000 gwe baamuwa, $1,000 ku myaka. Omwana emyaka kati alina emyaka 3 naye kuva ku $1,000 ogwo yagendayo nga alina emyaka emeka, ng'alina emyaka 2 n'emyezi 4 naye kuva olwo tebaddangamu muwangayo wadde ekitole kya sabbuuni wadde afu y'akawunga. Ate nga mbagambye balina ebyuma ebikuba kasooli n'ebyuma ebikuba emmwanyi. Mumanyi abo abantu baba balina ssente ate ng'abaana si bangi, kitegeera. Naye buli mwana omwo ebyo ebyuma ebyakasooli kitaabwe alina mushiya, muze mmwanyi kitaabwe alina mushiya. Nze mbadde ngamba ebyo ebintu biba like olinga engeri gye yali avudde mu bulamu, abaana bano byandisobodde obbalabirira kuba first born we yagenda okufa ng'alina emyaka 7. Yamuzaala akyali muto, yali mu S4. Yamuzaala akyali muto oba yafiirayo ku myaka 26. Bantu bange nno awo wendi. Omusajja ono ayagala omwana nga bwe mukiwulira. Tukanaŋŋamba tebiseeko na nnaku yaŋŋamba ndaba wano bamikwano gyange nga bafumbo naye nga banoonya omwana n'abula, naye nze Mukama yampa omwana nga simaze na kumunoonya mu basawo. Nze wange muyina bannange, omwana wange mwagala ddala, omwana wange asoma. Kati baddira amannya agamu eno ne bamuwaako limu n'eri n'asigazaako limu. Like bano eno gye bamuzaala bo tebeddira kati ne bamuwa amannya ga kitaawe bagambye bo tebeddira. Kati ne baddira erinnya erimu ne balimuwa, senga n'amuwaako limu like okuumya embeera, kuba omwana bwe yagenda ewaabwe nze natereera tewali kinsumbuwa. Omwana teyaddamu kulwala kuba bagamba nga yalwalanga, n'omwana teyaddamu kulwala. So tebaddira amannya ne bamuwaako limu. Kati ku ssomero akozesaako limu n'eno ewatali waabwe nabo ne wasigala nga tukozesaayo erinnya limu. Omusajja yagenda n'alaba ebibuuzo by'omwana ng'amannya tegafaanagana, n'ambuuza lwaki amannya gali bwe gati. Ansa yambula. Namugamba kimu, alabika singa amannya ageerabira. Kyeyakola nga yeeteekamu transport ng'agenda ng'agawandiika bulungi nnyo ng'agabawa. Nabagamba musomesa ng'agabawa bulungi nnyo. Kati baddemu bagambe nti n'amannya tebagamanyi. N'ettambu eyaggwako ng'akola ki, nga ebibuuzo abiraba bulungi nnyo. Bantu bange ng'era amannya ge gamu n'akiyombamuko. Ndi wano neebuuza nkole ki? Singa obusungu bumuluma ŋŋamba omwana tumuleke, kubanga ne bano manyi senga wange naye mulalamuko. Naye senga wange muntu like gwe muyinza otteesa naye ekintu nga tekirina nnyo buzibu, naye wamanyi obusungu okumulinnya like nabaweerezaako ssente ne bagamba baguleyo pledge nga balina kgenda ku kyuma okwo bakube obuwunga obulungi nga basobola obulyako emmere nga basobola obulyako ne pledge. Bantu bange bagenda ku kyuma wadde ng'ate oyo gwe twaliise nti mulamu wange omukulu waabo baba yandibadde taata w'omwana wange omuto, oba lwe Luganda olutuufu simanyi, nga yennyini yakibeeramu ddala kuba ye yasikira tata waabwe.
naye yaligambye bano bebazo nona akawunga akirisiko oba kambasalireko oba kambawe kabwerere. Bantu bange batujjako ssente. Singa obusungu ne bumuma ne bagamba nti balinga abalowooza nti no tewali musaayi gwabwe. Omwana wange talya nnyo naye muntu anywa. Muntu wabuugi nnyo. Muntu wabuugi nnyo nga mulimu akataake bulungi era amanyi nova ku ssomero n'avaayo n'akomayo wa jjajjaawe ne banywa caayi n'amala n'addayo. Batasomera wala nnyo n'ewaka, amasomero gali awo kumpimpi. So omwana wange mutu nnyo wa kunywa, anywa nnyo. Ye ne bumuteeramu amazzi n'ogateekamu sukaali ebyo oba obimaze. Ebisigadde obikwasa Kyagulanyi, ebyo biwedde. Ye kasita anywa, kati ye mwana wange. Senga amanyi okuŋŋamba, omwana tumulekeyo eri gye batamuzaala. Mujjukire n'eno twamwanjulayo. Tebannange nkole nti ebintu ebyo binnumya omutwe. Bannange binsuza birowoozaako. Bwe mbirowoozaako nza n'okulwala. Senga ngamba omwana tumulekeyo. Omusajja atwala obuvunaanyizibwa bwe. Naye tamanyi nti nno omusajja atwala obuvunaanyizibwa ali ku maanyi ga limooti. Simanyi oba limooti yekyalimu oba tekyalimu kuba ebbanga ligenderedde. Simanyi oba limooti yerimu oba teriimu. Kati simanyi oba amwagala bya ddala nga simanyi ga limooti oba limooti. Era byonna simanyi. Esenga ngamba omwana tumulekeyo. Tebatamuzaala. Bantu bange kiri kituufu oba si kituufu? Tekituleetera obuzibu. Nange ntuuka ne ngamba oba omwana wange mumulekeyo. Tebatamuzaala wadde saazino ali waffe. Embeera nze gye nayitamu ti omwana wange nnumya omutwe bantu mmwe. Naye bantu bange eyo nno sitole yange. Naye nze nava mu contracti nagikolako omwaka gumu n'emyezi 8 nenfuluma ebweru nentandika life y'ebweru. Tegedde bamikwano neŋŋamba kansigale nkolerere akaana kange kuba essaawa zino nze nfuuse maama nze taata. Sirina kyakkola, sirina musajja gwe ngenda mbeesingirako kuba bukya ku makya n'oli ne yeekyanga mba nsigadde omu. So neŋŋamba nina fungiza kolerera omwana wange. Kyekyo nno bamikwano mpe ku magezi nkole ntya. Omwana mumulekeyo gye batamuzaala. Omwana mumuwe gye bamuzaala. Tuufu nange obusungu butuuka ekiseera ne bunnuma kubanga omwana wange kumpi baneiba. Kuba omwana wange gy'ayita ku kyuma okwo eky'emmwanyi ng'agenda ku ssomero. Naye ne bw'ayitawo tebamuwaayo wadde ka bisikuiti kati. Naye famire ki eyo bannange? Nkole ntya? Muli ntuuka ne ŋŋamba ŋŋenda mumulekayo ewatali waabwe. Ne ŋŋamba bwe ndimulekayo ne bizuuka ndikola ntya? Naye mumpe ku magezi. Bannange meseji zammwe njazaaniriza naye mukubanga muwumbawumba, temuvumanga. Mukubanga bannaye muwumbawumba. Mr. Sozi nkwagala nnyo. Mwenna bafamire memba mbaagala nnyo bamikwano. Naye nga mukulu Sozi tusiimira ddala by'okola. Njasanyuka nnyo nga sitole yange ogiwuliriza. Nogiwa ne kubawuliriza abo mukwano nabo ne bagiwuliriza. Naye kano ke kasembayo. Abantu bano abagamba nti ngenda kukuza omwana wa mwannyinange. Ngenda kukuza omwana wa mwannyinange. Mwannyinange avudde mu nsi muno bano abeefuula abakuza. Bannange eno ensi nnyimpi. Leero
ogenda kiyisa omwana wa munno so nkya nawe ogenda va mu bulamu bw'ensi eno ate gwe wayisa obubi agenda kuza ababo. Kati simanyi nkya bw'oyinza kuza mwana wa muntu oyo eyakuyisa obubi. Naye nkyebaliza Mukama muli ntuuka ne mpulira nga njagala musonyiwe nayiga emirimu sinawe ngenda ne batansiima olw'ekkola naye abantu abo batama. Oli gwe nabanyumirizaako muganda wange abankozesanga oyo yalemera mu kibanja buli w'okyogerako oba oyo olekera olwo lunaakujja mu bulamu bw'ensi eno nakyesonyiwa nabyesonyiwa nembyesonyiwa balimiremu kasa tebiggwerera bwe balikoowa bali byesonyiwa ne bandekera ebibanja byange ne mbikoleramu kyenjagala. Naye bw'ogezaako obyogereko ng'olwala lwaloze bakatonda b'ensi naye Mr. Sozi eyo story yange yasanyuka nnyo mukwano ogiwuliriza mbeere bulungi mweraba. Njagala kunokolayoko wano bitono nnyo ku kitundu kino ekisembayo ekya love story ya sister. Gayo okumujjira ku kyeyo n'amukozesa mbu ayagala kulaba ku mwana we. Bagamba musima ababaziika okumpi bye babaleetera okululuma ebimu tuteekeddwa okuyiga okubirejectinga ne tugaana bigaane. Nosooka okkiriza nti omuntu yafa naye olwedde abantu abasinga mulina ekyo kye mba mumaze okweyingizaamu eri abantu abalowooza nti kubanga gundi saamuziika kati sikkiriza nti yafa nowasitaani ebbanga. Nabagamba nti teri mufu afa nadda, omuntu bw'afa afiira ddala. Naye bwe bisanga olwedde abalina doubts nga bakkiriza nti abantu tebafa oba wadde sitaani akatebe kwatuula n'omwana n'aw'okwesigama n'omuleetera ne kacaayi wamma n'abanga eno bwakolako emikolo ate nga bwanywa ne kacaayi. Ebimu ebintu bino abantu ffe tubiwa omwaganya. Sitaani tumuwa platform n'akola by'ayagala. So awo njala tujjewo ekyokuyiga, reject it mu linnya erya Yesu. Kigaane, nvaako wafa sitaani ndeka omusajja yafa, omukazi yafa, ndeka. Ng'omuyimbira katwakutegedde. Sister owe Sweden yakipinga nga amuchekingako. Waliwo ebintu bye tugumirako, ebizibu ne bitutawanya naye nga waliwo bye tugumirako. Nebaza abantu abo abatatera kulekerera bannaabwe. Gundi yalwadde, waliwo Beki ekimu ku bye mmwebazaako ekyenjawulo. Beki okyala bukyaze waffe n'osiibula n'akukubira kati mutuusewa. Mutuuse okay, kale mwebale kujja tulako musule bulungi. Ava gy'avudde babadde nabo n'akuminaga banne nze ntuuse muli bulungi mwebale musule bulungi. Ekyo akinsinga. Kati waliwo ebintu ebyo bye tugumirako. Ekimunjagaze ekirala owe Sweden bwe bamubikkulira ekyama namga kino ekyama kinene, nze muntu akugamba nti mbulira ekyama kyo bw'omala okukimira nega mukwano saabitegedde wagambye nti nkakasa nti sijja kyogera nabadde gaye sijja kukyogera naye kino nkukakasa kiyinza okunnemerera olw'obukulu bw'ensonga eno. Naye ate abalala balaga nti bagenda kukuuma ebyama ne batabikuuma. Better the Sweden sister agamba nti omanyi kino nedda ate era agenda okyogera nga agamba kivaamu birungi mu kukyogera, mu kukikuuma twongera kusajjula mbeera. Kati abantu ng'abo tubeetaaga, n'olwekyo awo ndaba nga sister alina credit. Ekirala nsaba tuyige kino, nabagamba nti ekimu kuwomanyira nti ebizibu byo weetaaga okuyambibwa kwe kutuuka okubanga weetaaga kujjako essimu. Olina stress mu kujjako essimu obeera olaga nti toyagala kubaako gw'oyogera naye. Naye njala kubuuza ekibuuzo, wobeera oba oli mu kusolvinga oba oli mu nnyiike, akamu ku bubonero obulaga nti kati oli bubi ate weetaaga okuva mu mbeera eyo kwe kutuuka okuba nga oli mu kizibu naye nga weggyeko abantu bonna. Okuggyako essimu obeera weggyeko abantu. Olwo sitaani aba ayagala okukufunza. Abamu wane ebirowoozo bibajjira biba byakwetuga.
osanga bwabanga mukyala alina abaana be bawulira nga bajjiridde mu nnyumba naye ng'omu ye yakolezeza. Olumu poliisi eyinza obutabimanya newoza buwoza nti bano balabika balese kando oba balese akataala oba ne kakwata kate na biki, naye nga maama yasazeewo n'abaana be bajjire mu nju, taata yasazeewo abaana bajjire mu nju. Bonna bitera okuva ku bintu bino nga wejjeeko abantu mu mbeera eyo, ate essimu yo weerina okubeerako. Wakiri ebeere mu silent ng'osobola okucheckinga nti gundi yankubiddeko nawayo. Waliwo abantu ate nga bwe tubalaba nga batukubidde ngamba nti atulaba gundi yankubidde, then tobeerangako mu kizibu n'obaawo omuntu okukubira nga tomusuubira n'owulira nga essimu ye ekoze nnyo amakulu. Kati ate bonna oba blockinze bw'osalawo okugijjako. So oba togenda ava mu kizibu oyongera kukyebbikamu naye nga n'abaali badde bakubeerera omukono okusitula okuvaayo nga toyina bw'oba waddemwaganya kukola ekyo kubanga oba osazeewo okubejjako. So nabagamba nti bw'owulira ng'ekintu kigamba kubeera wekka mu kisenge, bamaama ebizibu bikujja n'oyagala kubeera wekka mu kisenge kya mutawaana. Ate ennyumba zaffe era ze zibeeramu oluusi bino ebiyinza otutumalawo. Ogenda okweka nga waleeta biddayizo ne byakola kintu kirala. Omize overdose wejjako abantu si kirungi. Family sister gye baatwala omwana mulamu wo okwogera nti bano babala bintu. Mukimanyi nti waliwo n'abamu family abakola statement eyo n'oyagala oba collecting mubala bintu, mubala bya bugagga, mwagala kutubba ng'ogamba banne musoke munnyonnyole mu buntu. Tuyinza obanga ffe tutamanyi kubanga mugenda tutuzibula buzibuzi maaso. Alina bya bugagga ki? Ngoye eri abantu anga n'ekigambo ekyo bakikozesa bubi. Nga bambi kakati omuvuka bambi ku myaka 26 aba akyali mulenzi muto. Bya bugagga ki? Piki, motoka, nyumba. Waliwo olumu ebimu bye twogera nga byonna byoleka obwavu. Waliwo omwana yali ku kyeyo bambi bamuziise ku last week, bamuziise side zeyo masuuliita. Yagenda n'azaala abaana be babiri n'agenda ku kyeyo n'akomawo kati abaddemu na issues, yalwala ensigo awo, amala okulwala ensigo alwadde lwadde awatembu ne wabaawo accident gye yafuna ate mu ddwaliro. Yali mu ddwaliro, lift neba ne issues ate n'agenda amenyeko okugulu. Kati bambi finally n'afa naye ng'abadde alina akayumba kaawe Matugga. Kati omulenzi omusajja gwe yazaalamu abaana ababiri yali yafa. Kati omusajja omulala gwe yali ayagala era yamuyambako nnyo bwe yabeera ku kyeyo ng'amuweereza ssente, bami gayi n'abikola bulungi. Kati ate awo ne baawukana ndowooza oba gayi yalaba ng'omuwala tajja musobola olw'okulwala. Mmanyi ebibeerawo omuntu nga alwadde naddala ensigo, genda mujjukira Evelyn Lagwawo. Gayi n'abivaamu n'atandika obulamu obulala n'amulekaawo. Kati omuwala bambi finally n'awummula. Mu kuwummula Gayi n'asooka akomawo bulungi nnyo ng'akaaba munnaamulumye nnyo naye ng'alaga ayagala bintu. Tamuzadde munno mwana. Famire y'omwana omulenzi, ey'omwana omuwala yakubye omulenzi. Yamukubye. Nkiddamu yamukubye. Naye nga ne famire y'omuwala temubeereddeewo. Kati balaga nti baagala be balina okubeera n'abaana, ate maama w'omwana ow'obuwala si wa ntalo, muntu wa mirembe gye. Mubaleke, kati nze mbakolere ki? Abaana basenga baba batutte naye nga mu kubatwala kubaagala nnyo mwabazi bawulira stories bwezityo nga baagala bintu. Naye kakati otunuulira mu mbeera eno ng'eriyo bano abakaana mbu onoonya bintu oyagala bya bugagga bya muganda waffe nga talina. Gayi ono ali ku remote, ekigambo ekyo kiwulikisa nnyo wano. Gayi ali ku remote agenda kuba abeera atya mu relationship naawe
kuba kati kiryokko omwana amwagala n'okubondinga babondinga ekyo ffenna kitubeerako naye tuteekeddwa otunuulira bwe bukyenkya n'ategeera nti omwana si yamuzaala kubanga abadde nga ne doubts ezo bwe bukyenkya n'ategeera nti omwana si yamuzaala obwesiga obwo kyo kiri obvious nti ekika ky'omwana tekijja muyamba leero ffe batugamba lwakuba tukulidde ku bukojja naye tulina experience yabyo. It is obvious nti omwana family ye tejja muyamba oba ekika kye ku byolabyeko ebyo ebitonotono tebajja muyamba. Ono ye amwagala kituufu naye njala okutegeeza nti ekyo kyekyama ky'okuuma ng'olinga ali ku bomu ebaluka essaawa yonna. Ekibuuzo, oli mweteefuteefu okufaafagana ebyo ebinaava mu kutulika kwa bomu? Obupapajjo bwona obunaakusammukira ne bwoba osimatuse guno ogubomu ogubwatuse ne gubwatukirako ne gukuleka nga gukuyuzizayuzizza ne bw'onooba ogezeeko okwekukuma obupapajjo obwo oli mwetegefu okufeesinga ebyo? Omulala ayinza okugamba nti omanyi kati kyekiseera otuuze gaayiwo gaayi ono mutuuze munnyonnyola amazima. Bw'omala okumunnyonnyola bw'asalawo obutagenda mu maaso ng'ali naawe oba ng'alabirira omwana n'asalawo amwagale ng'owuwe ddala, bw'asalawo obutakola ekyo ng'ogamba ehu ero nayo ensonga egguse. Ekirungi ndi mu kukola, kirungi nina akaana kamu, otobe ng'otobera akaanako. Kino eky'okugambirawo gaayi kiri kiipa. Ebivaamu ogenda bbiro zaako kati. Ebivaamu ebirungi ogenda bbiro zaako kati. Ebivaamu ebibi ogenda bbiro zaako kati. Kugamba gaayi bw'aba akukyawa kati. Gaayi bw'aba ayongera okukwagala agenda kukwagala kati. Bwe guba musango lwe muguguddewo, lwe baguwoza, lwe bagusala, lwe bagaba ekibonerezo, lwe kikola. Lunaku olwo kati eyo yenjawulo. Enjawulo mu kugamba nti katusigaze ekyama kyaffe, gaayi bw'alikizuula ebivaamu ojja kuba n'akalembereza wano k'otamanyi ka bbanga ki kinaatwalira gaayi ono bbanga ki kubanga kyo kinyera okukakasa oba oyagala oba toyagala ketonye kagwake amala n'ategeera nti omwana ono si wuwe. Lwaki? Kubanga byagendako dda mu kikanga omwana ebyolaba mukayana n'amannya omwana nga musanga alina erinnya n'agana n'alikyusa byonna bubonero leads ezo ezijja zigenda nga zirina kye zimulaga era final agwa ku mazima. Tetumanyi tugenda kubanga awo tubeera mu mbeera ya bunkenke buli kaseera. Kati nno nze bwe nkitunulira ekyo kinene kimenya kugamba risks zaakyo nnene. Nfaafagana embeera wali gaayi nga mugambiddewo mu law nti omanyi kiri kiti bwandeka n'andeka n'entoba n'omwana bw'atukkiriza nga tutandikira awo ate era tuteekeddwa okukakasa atukkiriza oba agenda kukola revenge kuba eriyo n'agamba nti kamukube equalizer naye n'akuzaalamu n'agamba ye mbadde nga ndabirira omwana gwe sizaala kamuzaalemu nfune gwe ndabirira omutuufu n'amala omukuzaalamu n'amuleka awo. Ekyo nkukakasa nakyo kisoboka naye wano kisigala kino oba oli mu kuziyiza ebiyinza okujja mu maaso ofaafagana n'ebyakakati ebitonotono okusinga eby'omu maaso ebinene. Nsaba alina ekisukka ku ekyo ajja atubuulire mu comment section. Sister ayinza kukwasaganya entya ensonga eno? Erinnya eryange Nsozimu. Nsaba Mukama akumpeera ekisa, Mukama akunjagalire by'owulidde mu love story eno oleme kuganya kuviiramu awo kubanga mubaddemu ebyokuyiga bingi eri abaana ababuwala ab'obulenzi abazadde abakyala abazadde abaami ba relatives buli avunaanyizibwa okukola family muno mubaddemu ekyokuyiga kyo. Mu comment section still osobola okutuwulira observation biki by'oyize singa Mukama akuwa omukisa okubeera n'abaana okuyingira relationship oyinza kukola otya obutagwa mu nsobi sisters azaagwamu. Sister wobala nnyo okubeera omuvumu n'ojja okutunyumiza bino ebyo tujja byogera nga ffe ababiri. Ensonga yo ebadde nnyo ku mwana ate era olaze nti bino tokyabirimu oli mu bulamu bujja naye ebyo tujja bikakasa nnyo ng'oli kyaddondo awali entabiro ya buli kimu ng'onaakuyisika onaakuyita nga bwe nze nkyogerako simanyi nti oba gwe mulundi gwe ogusoosa okulya statement ng'eyo.
lwokakasa nti oteredde ng'okyasobola okubeera ebikemo ebyakutukirangako naye ng'osobola okuyimirira ku magulu gulonga nti ekyo nedda. Katonda omulungi omwagalo, twebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuwulira ebigambo bino. Buli omu muganye obutaviiramu awo ng'omugiramu ekyo kyoyagala kimutuukeko. Obulungi bwano ekisa kibuyongera okutubeerayo ne bulijjo. Osisinkana obwetaavu bwaffe otwanukule ng'obugagga bw'eggulu bwe buli. Katonda ffe ate otuzze bujja ng'otuwa ekirabo eky'obuvumu obw'okuba nga tugondera ebyo by'otugamba ng'okwesa Omwoyo Omutukuvu gw'atuwa. Mu linnya erya Yesu and we all say amen.